mukwano gwange ali ku program alaba olunaku olwaleero nebaza mukama atusobozesezza okubanga ne leero tukedde okubeerawo ekigendererwa ky'obubaka buno eno mukama kutulaga amazima ge kubanga tugabuulira abantu nabo bantu okugagoberera n'okugatambuliramu mpozi era nga bwala ku lutimbaawo obukafiiri era olutalo lwetulwanagana nalwo obukafiiri obwayingira obukristaayo entakera okubanga abantu kati tebakyasinza nga mukama bwayagala bakola byabwe ebivudde ku nteekateeka ya Katonda naye nga tugenda okutandika tusooke tugayo okusaba tubeeko ebigambo ebigenda otandisa nabyo olumala okutandika then tujja kuba twegatta ku muganda waffe naye abe nga tutandika pulogulaamu yaffe nga bulijjo tugenda kutandisako ebigambo ebitonotono njagala okuba butegeezaako kubanga tulina obudde butono ate nga bina tubyetaaga kale kasooke tugayo okusaba ate tulyoke tutandike ne pulogulaamu yaffe. Katonda waffe nannyikisa n'okusaasira tukwebaza kuba oli mulungi gye tuli otukuumye tugabiridde tulisiza era tunyweseza tugenda kuyiga ekigambo ky'otusaamu mwoyo w'amagezi atuluŋŋamye okwogera ku bigambo byo ebitukuvu tusobola tuwa akamwa n'omwoyo w'amagezi okwogera ebyo ebigwana ate era eby'amazima okuuma abantu bo owamukisa buli muntu awuliza pulogulaamu eno ogabirire eri bonna bonna abawagira omulimu guno okugenda mu maaso n'abeetaaga ng'embeera si nnungi obasobozesa okubagabirira tusenga tukwegayirira kwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mukwano gwange tugenda kusookera ku lutimbe n'ebigambo byenjagedde okusoosa nga sinnaba kugenda maaso nnyo na pulogulaamu eno ndowooza mu dakiika awo dakiika nga abiri tugenda kuba twegatta ndowooza tubuze dakiika nga 10 dakiika 10 tugenda okukozesa ebigambo bino njagala okwogerako nammwe ate oluvannyuma tutandike pulogulaamu yaffe nga bulijjo ekina kisoose tuyinza okufuna yawe ebibuuzo ebitonotono olwo pulogulaamu okubanga tuzze tuyiga abantu babuuza ebibuuzo bijja kubaanukulwa olw'ekisa kya Katonda mpozi nga ngenda kutandika n'ekigambo kijja kutusoosa muganda waliwo omuntu ambuuza ekibuuzo ku WhatsApp nga tuli okwo ku nsonga ya Bayibuli mukwano gwange awuliza Bayibuli mu kiseera kino bakubye ebicupuli bya Bayibuli bingi ebicupuli bingi era Bayibuli gy'oyinza okutrustinga KJV King James Version ne bino bi NIV AS ebimu n'emnyiriza gibwamu ddala totally kyovala abantu abasinga okutambulira ku njigiriza enfu bakootinga nnyo bi Bayibuli ebyo KJV NIV ASV New King James bi Bayibuli ebirala bingi ne Bayibuli y'Oluganda eno lwakwanga tugikozesa nti olulimi lwaffe naye bagitranslatinga kuva mu NIV bi Bayibuli ebyo byabikoze aba Jesuits bali ku agenda za Papa okulaba nga badaivatinga amazima okugajjawo so mwegendeze mu Bayibuli ze musoma osobola omuntu nakikootingira ki Bayibuli era waliwo abantu batera okukootinga Good News Bible olwokubanga yogera nti Aaron Sunday morning neyogera ku Sabbath eteekawo ddala Saturday naye mulimu ebintu bingi nnyo ebirumira sitaani akozesa abantu okulaba nga ateekamu obuntu obulungi abantu ne batubeera attracted okusoma bi Bayibuli ebyo ate ateekamu obutwa nga tosobola kutuuka ku butwa ate ogamba muntu nti ate wano wakyamu no ojja kusigala olina kubeera ng'onywerera ku ekyo Bayibuli ng'ogigamba nti ntuufu 100% yadde mulimu obulimba so it's better quoting a Bayibuli entuufu okusinga okuwambagatana n'ebiversion simu bakyusiza olulimi simanyi lugonvu ate kati nsoosomako kati si lukalubo nga luli no mukama atuwa amagezi fena tuli bayivu nti twasoma tulina zi PhD naye mukama aluŋŋamya ayigiriza tusoma version ezo mukama natuyigiriza natuluŋŋamya kyova mwoyo bunnabbi atuyamba nnyo mu kutegeera ebigambo bineeno kubanga bikulu King James Revised Version efaanagana King James era mwoyo bunnabbi yagikozesa nnyo naye mbadde mbasaba temuwambagatana na Bayibuli bigenda bino ebibakyusa ebipya simanyi bino Bible Society byabafulumya buli kiseera entakera jjukira abajesuiti bakontrolinga organizations zineeno kinywere King James Version omuntu asome ng'omulala bavuunula if possible awali ebikusobedde mu y'Oluganda taninga ku King James Version erimu amazima matuufu so batera nnyo n'okwogera ku bugingo simanyi walayaka musajja wa Katonda avumya version zino sitaani si musiru asobola okukozesa omuntu ne yeefula ayogera ku mazima naye ng'ate alina obutwa bwakasuka bugingo abanga akyagaanidde ku Sande setaani yamuvuga ne byonna byayogera bya sitaani era wabanga akyali embizi sitaani Bayibuli ekigambo kya Katonda kisigala kigambo Bayibuli egamba mu kitabo kya Befeso 4:5 Katonda omukkiriza ku muno omwoyo omwoyo aluŋŋamya bugingo tasobola kuluŋŋamya nza ategeera amazima ga Katonda sitaani yamuluŋŋamya kuba sitaani ayagala okugatta amazima n'obulimba
abo nabonna betulaba nabbi obulimba abafere abagezaako ngono senyo nga atera okugamba semembu tuvumirira nnyo banabbi obulimba naye nabbi wa bulimba omuntu nakasitaaga n'ekigambo kya Katonda abaweereza sitaani si Katonda however much ayogedde ku birungi bitya naye ng'aganye amazima ga Katonda sitaani aba mukulembera ensonga gye twogereko nga tugenda kutandika sibbanga paavu nnyo engenda okugirwako tweyongere ku muganda waffe ensonga endala ya sabbiiti clarifying ensonga eno ku sabbiiti n'ebyokulya bayibuli since Katonda si musibe yawandika Old Testament era omwoyo omu yawandisa abantu mu ndagaano enkadde bayibuli yabalungamye ne mu ndagaano empya omwoyo ogwo mwoyo wa Katonda Katonda yagamba Isaaya 6:6 nti Mukama alijja n'omuliro n'amagaali ge okuzikiriza bonna abalina omubiri Mukama balita balibeera bangi ababala ennyama y'embizi n'ebyomuzizi ebyo Mukama alibazikiriza tekikyuka ekigambo ekyo kiri era njagala mbuuza nnyo abantu njagala omuntu gwe tunaba tutuuse mu ssaawa y'essimu ankwotingire bayibuli aŋŋambe nti Yesu yajja n'omuliro n'amagaali ge okuzikiriza ababi abali ennyama y'embizi andaga event eyo yatuukira tuleke tugambe mu ndagaano enkadde ate wamala najja n'abijjawo njagala mumpe event eyo mu bayibuli nti yajja n'amagaali nga bayibuli Isaaya bw'ayogera era njagala mukutegeera ebigambo bino Isaaya batandika agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama bino ebigambo Isaaya bijja nga kamwa ka Katonda bw'ati bw'ayogera Mukama ituwe omusoma essuula za Isaaya babasajja Katonda yayogera nabo openly nga abawawiruye magezi ge kikyayagala okukola era bosifundikira essuula ya Isaaya 6:6 ayogera ku sabbiiti kubanga eggulu ejja n'ensi empya byendikola ani yali alaba eggulu ejja n'ensi empya nga bitondebwa mu kiseera kino tukyali ku ggulu ekkadde n'ensi enkadde kyova Yesu Kristo yatuuka n'agamba kyangu eggulu n'ensi okuggwa okusinga ennyukuta emu oba katonze ku mateeka okuvaako it's more easier kyangu ddala nnyo eggulu ne tulaba n'ensi ya Kano ne bivaawo okusinga ennukuta emu oba katonze ku tteeka okuvaako so oba waleero ayiko ng'ensi evaawo n'eggulu nga livaawo itandika okuginowenga sabbiiti abantu bonna abaganye enkola za Katonda geyena ye portion ze sina njiri ya kubabuzaabuza mbu ffenna Mukama atwagala no abakola ebibi ba setaani akola ekibi wa setaani buli muntu aganye amazima Bayibuli gamba nti mumuli ba kitammwe setaani mwagala okukola okugomba kwa kitammwe omuntu yenna aganye amazima wa setaani si wa Katonda ekyo kiddinganye nkizzeemu emirundi egy'enjawulo omundi oguwedde in fact ne ku WhatsApp abantu abageza oyagala kujja ku WhatsApp kutandika kunkanya ku nsonga ya mbizi sima byakulya na bya sabbiiti totawaana nze babulookinga ekyo nkibabulya open waba abantu mind sikyasobola kudiringa nazo nga am tired ate nga waliwo abantu abamu abalina amagezi abagala okuyiga bempa time ne bayiga tekyali muntu akyasobola kunteekamu bufere bwe na buyaye bwe mbu ate Sunday mbu esabbiiti tutandike ku the argument ezo no oba buli oyagala kuyiga tula ku TV oyige totawaana kujja mu inbox yange nja kubulookinga sikyalina budde obwo nina ebyokukola bingi so ninganga ayomba munansonyiwa naye ekyo nkibabuulira sikyalina budde obwo era buli muntu adijagisembu ate mugamba Yesu biki I just block you sikyalina budde bwo I don't have your time ebyokukola bingi obudde bwe tulina bukulu nnyo bwakubuulira bantu nji yamazima kubalaga mazima ate nziraawo ate Isaaya agamba ati tula ku TV oyige oba tosobola kuyiga just ignore my phone switch off your TV wentandika okubuulira oba taninga gijjeeko nga mu ngeri gyonna gy'oyagala kasa programu yange olaba ng'etandise nkwagaabwa omukwano gwange awuliriza sikyayagala muntu kunsumbwa mu inbox mbabuuliriddewo kaŋŋende ku programu endala tugende ku lutimbe ku nsonga ya charismatic eddakiika nemba nkozesa eddakiika 5 kubanga obudde buno bugenda bunfunza muganda wange tugenda kuba tumweyungako abe nga ayongera okutubuulira ebigambo bino tujja kgenda ku lutimbe mbalage ku butambi obwo tulyoke tutandike owavu yenya tulabe sajja Yesu Bwana Yesu ameremeta na nguvu chumboa yote sura wala. This comes at the time the Catholic Church is fundraising for over 40. Mpozi obutambiro nakimbuteekako tugenda kubanga tulaba
mbadde njakwogera ku charismatic katono nnyo kubanga nali ngenda mwogerako oli amasanza ebyuma ebyatusumbuwamuuko netuba nga tusobodde kulaga programu eyo naye charismatic movement eno bwe busamize obuyingiridde abayita obukristaayo era ebiina byonna almost all organizations birimu charismatic gundi style zino ez'okuzina n'okukola biki era waliwo batera okugamba simbu Dawudi yazina enkufu n'egwa simanyi biki naye Dawudi teyazina ng'ali mu kusinza yali asanyuse n'olutalo nga lwa lutalo ekyamuzinyisa n'asanyuka era bwe yamala okujaganya olw'olutalo olwo nga azinye n'akawala kamunyoma mwana wattu ebyo sijagenda nnyo mu gundi naye njagadde balaga charismatic movement ya kikafiiri ensinze neyo bantu okusaba ne baleekaana ne bagwa obigo ne bakuba kerere yonna gy'oyinza okulowoozaako ne bagasima mwoyo mutukuvu asse si mwoyo mutukuvu yakka sitaani yabasse ku bantu abo kankiddemu omuntu yenna bw'aba nga ali awo n'alaako okuba ebidongo n'anyeenya n'agwa wansi n'aleekaana bwe omwoyo mutukuvu amuseeko omwoyo mutukuvu si aba akusseeko era ebintu ebyo nga bwe tugenda maaso era nga bwe tulaba kituufu nnyo bwe kityo enkola eno ey'okuzinaazina eyo ey'okuleekaanira Katonda God is not God of confusion but God of order ono agamba kino onayogera kino eyo si nkola ya bukristaayo baganda bange awuliza bigambo kyova ndi kati buli kibiina ekiridde kubanga kati bonna spirit erimu bakulembera begase mu bibiina bimu kati tulaba muloza bafaadha muyinza obalaba si yali enkola y'abafaadha abasajja bamanyi kwewombeka naye kati olaba bazina chungwa bikiwe bityo kuzina kukola biki eyo si enkola si ye yali embeerayo naye mujjukire charismatic movement eno yavira ddala mu bukafiiri ngenda balaga abakafiiri abakozesa enkola eno ey'okuzina n'ebintu byonna bimulaba ebyokulaba nga basaba baleekaana omwoyo mutukuvu mbw abasseeko ne bagwa wansi bivaawa waliwo ekibiina kye bayita kundalini yoga ye balina ensinzi eyo ey'oku wansi n'okuleekaana era ebintu bingi nnyo bimujja okulaba yadde si lwaleero luneeno buli woolaba okusinza oli n'agwa wansi n'aleekaana ne yeefuula n'agwa ne yeevulunga n'aga nti omwoyo mutukuvu akola simanyi biki tebakulimbanga those pagan religions ezakozesanga ezikolesa manifestations ezo nga sitaani abasseeko abamu basinza bali bwereere katugende ku lutimbe tulabe ebintu ebyo ndowooza olwakadde kubanga kampi ate tuyoke tweyongereyo oluvannyuma for over 45 billion shillings to construct a matter Deus nihil impossibilis salago pumule sala tetwaze kusaga tuli mu bajulizi ba Uganda. The Archbishop of Kampala Archdiocese, Dr. Cyprian Kizito. Pozi bw'oba otunudde ebigambo ebyo ebiri ku lutimbe oba ngambe ekyo akatamyo ke tubadde tulaba ku lutimbe mbadde mbalaga eyo Catholic Church naye ensinzi eno tugimanyi nnyo mu balokole be basinza okukola okuba n'ensinzi eno ey'okulanga bazina baleekaana nga omulidde n'ensala eyo gyafukumudde era ebigambo ebimu byayogedde agambye nti tuli nti the spirit of the Uganda Matters is burning in them nti omwoyo w'aba Uganda Matters oba emizimu gy'aba Uganda Matters kankusa ekigambo ekyo giri mu bantu abo kyekigendero ekikulu mu byonna emizimu gy'aba Uganda Matters si Katonda but the spirit of the Uganda Matters katugende maaso ndowooza baganda bange tuwulize ebigambo ebyo twongere ku lutimbe nawe njagala tutuuke tulabe obutambi obwo origin tuza tujja kujja tulaba nani stop olwakadde tusobole okuba nga tumalayo ebigambo ebyo ate ndizokenzere ku issue n'endala has appointed Father Chibuka to champion this cause. My call is all Ugandans to do the contribution as much as they can. Reverend Father Chibuka preaches fire and brimstone. This is the season of miracles. This is the season of divine mercy. The season of divine appointment. The season of divine protection. I mean the season of divine miracles. Somebody shout hallelujah. During his sermons, he often carries cursed demons out of his flock
as thousands of Catholics flock to Bukalango prayer grounds. Believers were aroused by his healing powers. Father Chibuka informed scores of the congregation that every Sunday he will hold these special prayers. Those people you have seen there, some of them are charismatic, others are not. But the spirit of Uganda Matters is burning within them, and they're praying on this seed of divine mercy. This work is beginning. Every Sunday we shall be presenting it here from 1 o'clock until 5. Mpozi muganda ngolayo ebigambo ebyo era olwakadde ngenda kubanga ndaga katambika mwaka Kundalini yoga kwana ne badde ndaga bungi mulabe ensine eyo n'ensinze eyo okuleekana n'okwevulunga ndeka tuleke tudde ku ate ku program eno tujongere mu maaso nga bwe n'okutambula naye nga mulabe ebigambo ebyo ensinza Katonda tumusinza mu bwekakkamu wa muntu omuyambuza ekibuuzo n'angamba tisinga era twali tugera ku bigambo naga nti naye muntu kyayinza okugenda eri kitaawe oba maama we katugambe taata namagamba taata njakala ekitabo taata ntwala essaati taata nkitwala taata nja kukitwala nkitwala mulinnya lya Yesu mulinnya tesobola era taata wogera ngamba owange kiki mwana gula kyoyagala kummanyiira naye Katonda gwe tusinza asinga bakitaffe asinga bannyaffe eyatutonda naye komogera ndi ndagira kiveewo osogena n'omugamba nti ndagira sente ozijje mu nsawo ozimpe okisobola lwaki tusirwaziba n'emyoyo gy'abasetaani abantu ne bayerima nti baweereza Katonda tumusaba mu bukakkamu tumusanga tumusamu ekitiibwa omuntu omuli agamba mukama Katonda tusaba Yesu Kristo yatulaga essala kitaffe ali mugagamba nti nga bwe muti temwanga abamawanga baddingana mu bigambo kitaffe ali mu ggulu kimala teeta kumwalira ebifayinga birala erinnya etukuzibwe essala oba ogiwuliriza tewali waddiramu Katonda mulundi mulala tewali kigambo kyabasabanga ddamu naye abantu basaba essala ez'okuddamu kyamaze kyaddamu basetaani mizimu ye gibalinye ku mitwe mujjukira bakabona ba Baali bakabira kabona wa Baali mu biseera by'Eriya n'abagabo ba akyadde oba yerabidde oba taliiwo nenga musaba tabanukula ne baddingana mu bigambo yoyo setaani ne Katonda gwe tusinza Eriya bwe yatandika okusaba Katonda yamusaba ebigambo bitono nnyo mu bukakkamu n'ayanukula n'enkuba n'etonnya ne saddaaka n'eyokyebwa gye yali awaayo so Katonda gwe tusinza si bwatu bafaana abantu bwe bakola bwe batyo setaani aba bali ku mitwe si Katonda emizimu gy'abalubale giba gibatuddeko so si Katonda w'omu ggulu Katonda Bayibuli egamba ebimala by'omwoyo bye biriwa omuntu okulaga nti alina omwoyo wa Katonda okwagala ekisa emirembe awaliwo emirembe muntu yevuunika yevulungula wakasuka amagulu okugumiikiriza tewaliwo nze sanga bintu bino bye tusome mu bibala by'omwoyo nga biri ku bantu abo nga bali mu kusaba tekiriiyo so abantu abaliwuliza ebigambo bino babiraba muzuuke mukozesa amagezi gammwe ku bigambo bino nga mulaba Bayibuli eri plain naye abantu bagiderivatinze okuyijja ku layini yayo entuufu laba akatundu kano eno etusigaze eddakiika 4 muganda waffe atandike oba tutandike programu yaffe nga bwe tweyongere bulijjo katulabe akatambyawo katono nnyo akakundalini yoga tulabe enzina eyo n'ensinza yaabwe gye basinza nga bagamba omwoyo mutukuvu abasseeko bano gye bayita omwoyo mutukuvu naye nga bayoga baba basamira omusota gwe bayita kundalini katugende mu maaso tulabe ebigambo ebyo ku lutimbe ate tumanye omusota ye setaani katumaleyo akatambyawo katono nnyo tyoke tweyongere ate ne programu y'olunaku olwaleero katugende tulabe. His brand of yoga, called dynamic meditation, is a new age combination of Hinduism and psychotherapies. This exercise, involving rigorous breathing and hyperventilation, is designed to arouse the serpent force called Kundalini, which the gurus believe lies coiled at the base of the spine. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation.
It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe. Threw a tantrum when you were a little kid. Ebigambo tubirabye akadde ke katono naye Tuesday ejjange nakuba neyongerayo n'ebigambo ebyo ebirala mbalaga ate ku bantu ababeera mu kanisa ne baseka nakirako ewakakande ewakayanja nga bamuyita omwoyo w'okuseka bagamba era kakande kayanja nga bagamba nti omwoyo Mukama akunyonyogera olwaleero naye omuntu yenna ababeera mu kanisa ne basitandika okuseka nga bali nga bizonto bizolo bibeera nnyo mu makanisa ag'enjawulo naddala gabalokole ebintu ebimyoyo gy'abasitaani egiba gibalinnye njabalaga mu bukafiiri ne bano ababikola mu bukristaayo kuba tebeyaliwo before naye mulabye endowooza ensinza eyo ensinza y'abantu okugwa wansi ne beevulungula ya bukafiiri bakundalini mubalabye bagwa era bw'oba obalabye noba nga tebakunnyonnyodde balowooza kanisa y'abalokole eryayo naye bagenda okunyonyola bajja bakola ebintu ebyo mulabye n'akatambi ako kakadde bintu ebyo bize byamabega ddala naye beba bakundalini yoga abayoga abasamize era bagita serpent force nti buli bubazi naye bati ne baleekana bakuba ebidongo ne baleekana nti amaanyi ag'omusolo gubeeta kundalini amaanyi ago gabakka era abantu ababadde bazina abamu nga tebali na mu ngoye abo bakundalini abo ababadde bazina bahindu naye nti amaanyi gabayita eno wansi mu bitundu byabwe bya wansi ne gabayingira pawe era bamala bayingira ne gabajjula nga bagwa wansi baleekana nga muyinza okulaba bamaze okulekana ne bagwa bano bannaffe abaga nti omuntu kuba basseeko be bagwa ne baleekaana bye bayoga be bakola era ebyo nkola ya sitaani kyova mbadde mbaga nti obukaafiri kati buzze buyingira abayita abakristaayo yadde babadde bali ku kikyamu naye sitaani yazze ayongera okweraga essajja lye n'obuyinza bwe mu bibiina ebyo kubanga tebifugibwa Katonda sitaani yaluŋŋamya awo nvuddewo olwakadde kubanga katono naye Tuesday ejja tujja kwongera tugaziya ebintu ebyo ate ne ku sabbiiti ng'enteekateeka ya bulijjo bweri naye mbebaza ababeera ku pulogulaamu eno ne mutakoowa ne muyiga abakuba essimu nga mwebaza n'abalina akatono ennyo ke musobola okwerekeza ne muyamba pulogulaamu eno mbebaza flash seerabiranga gibagamba flash weeri emitwalo giri 8 ebyekutuukako wonna wonna wooli ina sente wagira omulimu gunene emitwalo egyo 8 emitwalo 3 n'ekitundu gya flash emitwalo okuva ko transport yakugituusa kwantera giwa boda ne kutuukako wonna wooli ate ekirala balance asigalawo ayamba mulimu gwa njiri nandi badde njibawera bwe kuliko videos nyi ziri videos 50 nandi badde nkola CD bisidi njifutunda omutwalo gumu ate nga nimuzigula ate nga mulwana na bulwanyi kwamba nkitukozera isi nenga kuliko videos nganya kitegeza video emu ya gundi emu yandi badde bamu mitwalo giwera na 20 nesi kibwe nkyagadde jagadde omulimu guyambibwa ate nga ne musasanya obubaka bwonna gye muli so Mukama bawo mukisa tugende kone muganda waffe tutandike program eno nga enteekateeka bwe katulabe tweyinge ku muganda waffe sebo tutanyusa okulaba nange okusanga Mukama waffe yeebazibwe Mukama wa kisa amiina balamusizaako Mukama waffe Yesu Kristo amiina Katonda afa tusaasidde nti mbadde munafunafu wiiki eno yonna nenkye nti Mukama wa kisa nja kutereera mwe bali kulaba pulogulaamu yaffe tuzi twasaba kukwasaganya ebiga bitalaze ebyo bikola ki bibeerawo naye twakumala nga alaba bali bagala okuba ku masimu okubuuza ku bibuuzo so okutandikira sona tufuna essimu nga 2 oba 2 oba emu ne tulaba ki kyetuyinza okukola ki kuba waliwo balina ebibuuzo yabwe ate nga baasigalira lwe twabuuzayo omuntu yali omu yekka so nadde mu wiiki eno naddeko ne muganda wange Mombwe bebayita abakapucini akapucini bakuuma paapa nga ze oba bababaka ba paapa naye Mombwe yambulidde ebigambo bingi naga nti singa naffe mutuyamba muwoge enjiri egende mu maaso kubanga
naga nti ffe tukola saddaka nga papa bagenda okukola baki bano bagenda wani abora n'ogwendo wano ensambya wano ensambya wano naga nze nali mu Capuchino ne ekereziya ennoonya sina kulaga nkola ki wembeera kubanga tulina kye twatta omukago n'ekereziya kubanga papa ategeera balayira papa ategeera atya nti bana omukapuchini wange oba omubaka wange e Uganda ate yakoze eki yatuvuddemu ate mwana sebo nga tukyalikaawo loza tujja funa time lumu tusome ku kirayiro abajesusi kye bakuba abajesusi bakola bakuba ekirayiro nga either nga okufa era waga nti bakola endagaano alayira nga wekuba kufa so okufa chobalaba faza walo faza musala yavuddemu n'alaga nti batandika okola ki okuwasa ne Spirit Kistorwanga naddamu namuyita mpola namuga mwana wange endagano gye wakola era saazi kati yafuka era kati faza nena nolaba yaddamu ate oli bali banenso mugende kati wamaanyi choka weewunya abeera n'obwana embeerera eri kwasula ku musanvu eri ngodda egayaza yamukawo ku musanvu awo nga ku mbuzi nga Jennifer Musi wasula ba neighbors niye usanga bana bawala beereri choka yifaza alwatya taweta wasa ate nga muntu nga bamulawa mulamu kubanga era faza inango kusoma kwa faza basakula nti oli mulamu okeko kwa faza so baganda bange mombo ayagala kumuyamba mu nsonga y'abakapuchini nanga nti wakiri singa kisera kiba kituse mu maaso kaawo aveya gyaya atule ki ayogira amazima abulire ensi agenda n'ensambya munonyeza bwereere nali simanyi najja lwansimbi ne munonda ku bakapuchini naye agamba sadaka nyingi zakolebwa nga ensambya yaga nti yazivaamu takyakola ki kuzikola kakati n'ekirala muganda wange abantu bategeere ekigambo kino abantu amakubuuza ate musumba gundi naye nabagamba ekigambo kino baganda bange abala programu eno ne bakadde bange omuntu yenna singa akeera ku makya nava ku kigambo kya Katonda aba redde okukola buli kibi era omuntu yenna bwagamba nti anyway tuli mu kisa abantu bonna bakireme tuli mu kisa kkiriza bukkiriza banne singa kukkiriza bukkiriza singa teri ategeera yingira ggulu abantu kizibu nyesa omuntu naga nti Katonda taliiyo batononya bakyogera abantu bonna bakkiriza nti Katonda gyali bwera buli mwagamba Mukama lisasira gwalisaasira naye baganda bange kasitova ku kigambo kya Katonda teba option ndala wabula kuzikirira obulamu bwaffe bwona Mukama abuleseewo okumuweereza na kumussa mu kitiibwa naye buli wetukola ebyaffe tuba tuswaza Katonda tulinyirira Katonda so mumbeefaanako bwetyo buli emulaba ebikolobera bigenda maaso makanisa muweeze kereziya wa byonna birina okukolebwa bikolebwa kubanga si mwoyo wa Katonda yafuga abantu abamu bagamba faza tyaze kutambira mugundu waffe misa faza nenga tumanyi nti faza yeyo Katonda waffe yekatya omu kani tulina omusajja nga faza Magembe kitereezemu bwoti faza mu by'omwoyo alina kuba Katonda yekka yakola eggulu n'ensi wabwe gandi faza ye Katonda waffe yekka babajja looza nti bagandi oli ye Katonda naye Matayo agamba temwidda mutukuse kitammwe ali omu ali mu ggulu Matayo 23:9 kati n'otunuulira faza bo bagamba eri tazaala naye bw'ogenda ekigando katanaabirwa nodda ekigando mu kigo kyayo osanga muwala wa faza Magembe ayitibwa Jessica Magembe bo bajja ne bagamba tibanange abantu baffe tufuna abantu bataga okuyambibwa obuyambi faza mu kigo yalabira ki ekigo naye ng'abaana abo baabwe nga banoonya obubugamu naye gwe oyagala omugoba mutwaleyo eri baga nti kigo kyajjula kuba bali baabwe bana bwe kye baagala kakati temusinza bafaza bomuga nti faza Katonda waffe yekka ali mu ggulu yekka era kinkoze bunyino gamba nti omusajja ono Bayibuli bagenda bagira Bayibuli ez'enjawulo ono musajja okwokya Bayibuli ono bugingo yali ddiiru ng'ayagala kumanyikako eri eggwanga nakutegeeza nti bugingo agende wa Nabbi Kakande bwinaku mwezi nga 18 bugingo agamba taata nti gwaye Kakande tuwangi njagala kumanyikako mu nsi yonna nga gwomanyikiddwa Japan ne mu nsi enda nti teweraliikirira yabe kyakole amawulire genda oyite omusajja ayitibwa sajja mwerabidde erinnya yamweyimirira mu kooti ono nyali ndinvudde mu mutwe genda omuyite bw'anakkiriza okweyimirira mu kooti nkwekiragiro ekisembayo ndiye n'akomawo namuga nti akkiriza okuneeyimirira namuga agenda oyokya Bayibuli erikwogezaako mu nsi yonna
era bamumanyi nti ng'omusajja era bw'agenda mu America balaba omusajja yajjamu ebitali bituufu mu Bayibuli jjukira bali Abamerica bebamu bebateekamu ki ensimbi kati so Bayibuli bazze buli omu agenze akola Bayibuli ekyuse Bayibuli ekisuuki esya eno bisosonkole eno gundi weti ekyuse ekipya kyekyo n'ennyimba bagenze bazikyusa eza Kristo n'ennyimba za Kristo bazikyusizza kati bagala kukyusa ate Bayibuli endala ate egula layisi mutwalo gumu nti abanaye ate Bayibuli zizino esitoni mugugu bweti mukati empulira nnyo n'ennaku zino ne SDA bakolagana nnyo n'ekibiina ekikuba Bayibuli mu Uganda era na Bible Society of Uganda bapromotinga nnyo Bayibuli zino enkyuse nze nazigaana bazireeta bagamba eteyakanaana newazikubuza etayo 15,000 kumbe bakuwa butuwa kubanga engeri gye bandikamu aga Bayibuli ago ate kyewunyisa SDA abamu ne batamanya nti waliwo eri we tulabanga abanene waggulu ate nga be bati eno bensimbi balina naye nga bavujjirizi balina ebigambo ebyogera boogera ekigambo noga katugule Bayibuli eno naye nga balina bigendererwa byabwe kati balina okuteekawo ddiiru bw'oba olina eyo entuufu omwana najja n'agijjawo nti atujja kufuna Bayibuli endala katulabe tujja kwera n'abooluganda tufune Bayibuli ki eno nga bagijjeewo kube bagala odaivatinga okyuse olengera so baganda bange totuna mwana wa muntu tune Katonda waffe yekka so twali sawa tufuneyo kesimu emu oba bbiri then tutandikirawo ku programu yaffe n'ensonga y'obujingeno oyogedde nga bakuba essimu bajja ba studio line bagiteekekawo nga bakuba essimu ensonga ya bujingeno gyoyogeddeko Bayibuli bali tugigusizza kati bujingo ategeeza musajja wa Katonda ayala kumanyika mu nsi yonna nenga ekiro kiyinza omumanyisa agamba nina social media nina TV mpoze kamaroterezaamu abantu temukuba ku ssimu eyo gye mulaba ku lutimbe bagenda bawa ssimu ya studio eyo tugikwata nga tuli mu studio tujja gifuna mujja kuba kuma tumaliza okuva mu studio tujja kuba twogera myesebo kakati bagenda babagamba kyemugenda okukola nti ye mulete bujingo agamba musajja wa Katonda njagala manyikeko mu nsi yonna nina ka TV nawo ka radio nkoze ekyashe ez'enjawulo naye sinaakuvayo buli seetegeera nti ati kale teweraliikirira genda oyita omusajja ayitibwa Kayiwa yeemirira bujingo mu kooti ono Kayiwa yakola university jjukira Kayiwa yalina omukazi gw'ateekawo mbu afa ne bamuziika omukazi owo bamuwulirako Aida Kayiwa Aida ali wa Kayiwa ngokyalikawo katono nnyo era banna esitole eno akatembeko katambula ne ku radio ya top yakafa emirundi kati 3 ne tugenda n'okuziika mugundi yamusabira n'azuukira Kayiwa so kalima lya gansimbi business omukazi oyo yatuuka okumanya nga mane sitaani avuga ate weewunye bamuwa amakenda ge bata CPZ spamazina amakenda g'abalalu kakati ono abajja okumusala mbu amakenda g'abalalu gomira empekeegi nga toli mulalu webakirawo kakati wayitawo ebbanga baga nti agenda musabira bamuzinga engoye nayina baga nti atufune gundi munnange agenda kumusabira akoleki ajja ne sipule ngeri muddaga wayita ketamayini nanyiga wanga yenyenya olwo nga mwikalifomu akoze eki amuvaako ngendulu ekuba sajja azuukiza abantu omuwala oyo okumanyanga muyaaye yagamba obujulizi buno ebintu biri bye namuwulyako yagamba bamubuuza Yesu mu biseera eby'eddembe kuba yagamba yagendako mu ggulu n'azuukira Yesu mu biseera eby'eddembe abeera atya mbu Yesu olusalira mu kipale ky'ekimpi mu biseera eby'eddembe ebyabujingo byagamba ayogera ne Yesu nakubidde Yesu essimu ono omusajja gwe mmanyi akubira Yesu essimu akubira Katonda yes God amunya on the ground olengera kati yeye bujinga agamba agenda kwekuza ne serufi ne Katonda muki yekubisa serufi ne Katonda mu ggulu yamusanzeewa basajja nga levo gyaluseko ya bujozi kati bujingo Kayiwa mwemirira mu kooti babeera ne Katonda Rose baba ne Rose wabo baba ne Setaani tutegera Katonda ki bolo Katonda gwabeera ne gwasooka okuya ne serufi gwakubeera naye amasimu gawo Katonda ayambala ekipale ekimpi babuuza Aida mu Katonda mu biseera wabagenda okulwana olutala abeera atya munagamba ayambala combat ng'ez'amagye n'akwata ebyokulwanyisa nga olaba firimu oba yali yeebase ayinza yatuuka Rose yamuteeka namuga nti ono ye Katonda bakome baje balimba ensi
kalingo nono mukazi wa tulina bya tabitegeera era abantu bayikunganya bangi bagenze bajulira omusajja wa Katonda enabweru kooti omulamuzi Kagoda eri mu mitambo mu gundi eyi omulamuzi Kagoda sanga bamukyali ali makindi kooti n'agamba nti okusinza bwendabye jukira bali basenkulumandwa basana okwesa omulamuzi pe n'agamba no n'agamba nti yes agenda kyejjukiza nga amaze akwanze okwako stamp ensi neegwera bugingo ye yali mutuufu okukya bayibuli emisango era gibula egyo negiggwawo neze mbakakasa ekiri ewa bugingo ennaku 14 zinabagamba zibasinze ewuwe bebawala 14 abasadaki bewa bugingo era abawala abo omwala yasemba bamutanga mmole waba wali ku simu nga agamba alo ali ku simu gamba alo Hello. Yes, Ebu. Mwebale kusomesa ggwanga. Weewaawo taata. Mwebale kuwuliza. Amanya n'eddoboozi Sebu. Nze Stewart. Stewart osinziridde wa? Alo. Eno mpeere mwebale kusomesa ggwanga. Weewaawo taata. Mwebale kusiima Sebu. Yes, Sebu. Ekibuuzo kyo taata. Aka adasima busiimi. Adasima busiimi. Webale nyo Stewart empereerwe abempeere naffe tubatumiddeko. Awo kudo supermarket nti muli ku TV mutulaba ku Moon TV. Omulala akube esimu. So baganda bange katubagamba hello. Ali ku simu gamba alo. Alo. Yes Ebu. Mwebale kusomesa ekibuuzo kyo taata nnyo kibuuzo yes Ebu nsiima busiimi osiima busiimi amiina mukama yeebazibwe Sebu twagala mubuuze ekibuuzo nabbi Kakanda agwatya eddalu mubuuze ebibuuzo Serwadona ali kuki Serwadda ali wa kkanisa nga mukristaayo katono nnyo n'abasiima tubeetaaga kituufu okugamba walawagira mbu abantu balowooza abantu gye bali basiima enjiri eno manye tubategeeza ebigambo bino nti eno TV eri Makindye Moon TV tetuli mu ggwanga tuli Bulaya nti wate balikodinze bikodinge ate n'abasajja betwogerako bali mu Uganda naye tuvudde emirundi mingi nga tuli ku TV wano nti wabangayo omuntu akola ki twogeza mazima sale twali tuligola bya bulimba singa bajja balina poliisi balina amagye kale neffe Katonda ffe atuwadde omukisa nti nabo bo bennyini tufuna obujuliza nti obusinga ne ku bwaffe okuva mu bo kuba tulina abasajja bangi usanga baminisita usanga bambeka ba paliamenti ne bagamba munnanga ate nafunye ekizibu bwekiti nabadde ekyomukazi wange nanga nti omusota gwankozesezza naye luli yagenda yeka mu kasenge kamusajja Katonda nze saaliko tutagenda nga famire waliwo n'omusajja aterugira bamuyita Tomusembera owana ensambya oyo omusezi ali abantu era aga nti biseera ebisinga okiyite wa muzeeyi wasinzayo abantu abali abantu ayagala nnyo ekigambo kawuula waliwo omusajja yajja ewa nabbi Kakande najja ngaze kale kasaano muyimbi mu kanisa eyo nakutegeeza nti omuntu asaddaka owa muzeeyi yayitibwa ono Fred Nkambwe wabula ono Wile Mukaabya yajja mu kanisa lunaku yakyukirako ddala era abantu bamanya okugera okukola research mugere mukola research Wile Mukaabya yajjira mu kanisa ya muzeeyi Wile Mukaabya agamba nti omuntu asinga kuwoma bbere na kawompo Wile Mukaabya omuyimbi asula kabwempe yagamba nti yali abantu yega nti ewaabyo yali anga muzeeyi n'amugamba Wile Mukaabya koyogedde ebyama by'ekika kyammwe ogenda kufa bwavu wabula lekera okuyimba ennyimba z'ensi yimba gospel nja kuwangayo omukisa mu kanisa okole ki oyimbe mpanike omukono bakuwa akasente Wile Mukaabya ayimba mu kanisa ya muzeeyi ayimba gospel kyali kiragiro ekitegeeza ogenda mu kanisa ziri eri tolina kwogera byama bya kika kyammwe edde muli abantu sigala ng'oli abantu nga bw'osinze eri kubanga ne gyagenze kati ojagala tomusembera yekka n'abagobezi ba nabbi balya ki abantu nagenda ku saidi z'ekaliisi zeeno muganda wange gyasibuka ekyali kiranye Charles Peter Mayiga gyava bali abantu balina woteeri twala omusanvu okufuna ekyokulya genda ni machi mu Uganda woteeri genda ekaliisi zo matale kwemu twatuganda ku kyokwiga ky'ebyokulya clean and unclean nendaga nti waliwo restaurant mu Nigeria gye bakwata nga bafumba emmere ennyama y'abantu ne baliisa abantu tomusembera nini ali abantu
musezi mulungi wewunye nandujja muzeyi yamugulira emmotoka zimotoka bulavu fo bino omupiira munene wano kaleerwe ku kyebwayisa ekipya opposite wano ati nandujja tatambula genete omulambo gwa senga we yafa baguteekawa baguziikula yagujjayo be bawulira nti bazikudde abafu omufu ne bamutwala nga bamututerudda wa songa omufundi sebisinga mufu abanga abadde nga yerogoza ebyamayembe nafa ekkanisa ezikola kyamaanyi nnyo okuziikula omulambo ogwo bakolemu ejjembe eddala wabo basenkulu mandwa ng'alowooza na buli bwabadde nabo ono omugenzi bugenda bwabuteeka mu gage bumweyongerako abanga ayongera amaanyi abanga ayongera amaanyi ku ki kuli eri ku bwakabaka bwe waba yali ku simu osobola okuba akasimu alo ali ku simu gamba alo Hello. Hello. Yes, sebo. Bana mwe bale kuweereza. Amina nyo sebo. Tusanyuse nnyo mwe bale nnyo okuleka programu eyo. Weewaawo taata. Ne mu TV gye bazo okutuwa otuwanga omukisa guno eno. Amina pozi nga tukyalika katononye so mwe bale kubanga mwebaza. Njaba tegezako ebigambo bino. Enamba ezo zimala ku screen za TV. Tupanga simu nemu. Waba mwapanga simu napanga bakubibe. Encha najijjako. Napanga abakubi be ne bakuba essimu gokuba tebakwata nenga waliwo sente ozirabye essimu ya TV specific tujikwata ate ne kyakibadde ngamba mu studio waba bapanga nga waliwo abantu beyasetiza bakuba amasimu abalimba nendoza mubawulira abantu ndoza aboogera mubamanye mu bitundu byammwe programu lwakwanda bwedde tubanda butonde so kugira kukwata simu mpitirivu nengera mbangese badde olina ensonga gyokyayogerako ensonga ninnya kyayogerako nti ekkanisa ezo ziri ddala ki abantu obusezi buyitirivu kyava bagamba nti mukama yagamba buli kingira tikyonoona ekifuluma ekyonoona era ekkanisa ezo baaziwa amannya gaazo osanga kanisa gye bata Capernaum Church, Tabernacle Church, Holy City Church, Holy Ministry Church, ezi kanisa za musajja atya ye Nabbi Samuel Kakande era ziyimba olimba oluwano omunaggana temulimu Yesu yali kabaka mu nsi y'eggana n'aleka obugagga n'ebitiibwa bye najja mu Uganda n'aleeta omusalaba olw'enjiri yeeyo eyekitiibwa musalaba temulimu Yesu omusalaba gulimu ebisigalidde bya Nabbi John ebiribwa gwanika mu bbanga mwene mugwe eddalu so baganda bange tetwogera bubi twagala mutegeera amazi ate nabo bategeera amazima baveeyo bakyuka osanga omuntu omu ati n'akyuka bugingo naga ndi ntegedde amazima katifuza omukulisaayo w'amazima bangi bagenda kukyukira ku ye naye ng'okyaliko katono nnyo obuzibu n'ennaku eriwo ti abasajja bano ebintu ebyo bakola babikola bamanyi nti kyenkola kikyamu kamuleko ekigambo kino omuntu yenna ategendera okwonona nga tesekadde saddaaka eri ebibi bye abantu bangi bakola ebintu bino nga babamanyi nkyami abantu kambaviire ddala ku waggulu paapa amanyi bye bakola nti bikyamu bulungi nnyo byonna byonna bakola ebikola n'okukyusa amazi bamanyi nti bikyamu si bituufu tebiri ku bayibuli kati bakuba ettendo okusinga n'abalokole mulaba endowooza okuzina okwo kiri wali ebukalango sanga ntu beefuula bagudde mu ttaka bakoze bati yagizanyirira naye mizimu gy'abayoga egiba gibalinnye si katonda ow'omuggulu omwoyo wa katonda nabagambye ebibala by'omwoyo kwe kwagala ekisa emirembe okugumiikiriza bayibuli eraga bw'oba omaze okulaba omwoyo nga amaze okukka ku muntu omwoyo wa katonda atanula kukola ebyo ebimuwa emirembe peace so si kulaba nga alayinka bigo kwevulunga kubasama kwogera bitategerekeka kudduga emitwe ezatukula naddugala omwoyo oyo nga mubi kati waliwo data game gwe bazannya muzeeyi ne Ssenyumba waba agenda okuyita oloozi agamba Hindus are also believer mu Hindus nabo bakkiriza kakati ajja n'agamba abahindus bon ne babasomesa wali eri ngenda kubanga nsaba bwenti nkwenda ku kintu bwe kiti nga nti Hindus are also believers ngeri Hindu aba awulidde mu gyali nga yeefulagudde nga ajja bamuwa ne faasa awo yite mulowooza amaanyi ga musajja wa Katonda gamuleeta so nga kiri sitaani amutudde mu ye najja wamukonako bw'ati nakkakkana naga bano ba Hindus kati awonye
nemuga musajja oli w'amaanyi musajja w'amaanyi kumbe n'ekimu kyankalanyera yakisindise mwe mutwalayo ebyawongo byammwe ne mutwala mwe babyokye tebookya bakuŋŋanya kati bikuŋŋanyi tomusembera tomugerwa emutundu yabitwala ebbeeteremu ate bamukkirizawo musajja oyo atwalayo embuzi n'endiga ey'amagulu abiri omuwala abeera vagini bw'ennaku z'omwezi nga 4 era tomuba gy'oli vaayo takase eggwanga oba olimba twakisinkana ku kirabu wano wayita wa Haji Makange na Lukolongo netusobola okukola ki ne tubiraba ng'oŋŋamba nti ompa obukadde 6 bajja n'esennyo nga mpa obukadde 6 nesengange nakakanda dda ku taata bampa obukadde 6 mbatwale Nabi John Ebiru wajja kaki gye bamuziika eggana ne bagamba nenda siagala kulinya nnyonyi ate n'ekirasi nga nkulagira engeri gye bafunamu amaanyi nange emanzise kubanga bagendaga kweza si kuweereza Katonda mwaniriza okulaga abantu ekifaananyi nti ndi mukristaayo naye nga bayita akasente nga nkola bakola ki be baagala mbanga alagiridde omukazi wajjamu olubuto n'alugjamu nange alagiridde mba nkoze eki bamusi ne banga nedda sijja kulaga nsi ekifaananyi kirala ndi mukristaayo ayagala okutegeeza abantu gye tuvudde ne gye tukola ki ne gye tulaga so baganda bange okyaliko katono abasumba in fact abasajja bano mulaba abasajja ab'amaanyi abalina mega churches abalina amannya ag'amaanyi abalina zi station z'ama-TV banga bannaddiini b'amaanyi abasajja abo nkiddamu wano ku lutimbe bawuliriza sitaani omusajja oli omukyalo oli Kasumire Grace yagamba nti abasumba bwe mulaba basinkana ekiro ku kirabu eswa Casablanca basinkana ne batuula ne ku mmeeza ne boogera tukoze tutya ne bateesa ku bizinesi yaabwe abange nga bakendedde abayigiriza nti tukoleyo independence night oba tuyombemuuko awo batuyombemu twefuula batakwatagana endiga zitandika tufe balinga kati Makabai Brazaloni yalinga ebiseera ebisinga nga avudde ennyo wa muze takyala kuba kimu kya 10 kituufu kono n'amusindikira omuliro ne gwokya wano ogumuliro ogwayaka yasindika musindika oli Senkulumandwa ne bagamba Ssenyonga yakoze eki yayokyezza bafunika bagenze mu kooti yaabwe eri ng'erubugumu ndeje rubugumu balinayo kooti eyaabwe mwawulira mujingo mutwala mu musango gye bawozesa mu jingo n'omukazi we yekooti ate eri mu Kampala eri waabwe kajoga ne mukyala we naye abimanyi ebintu babiri eyo kooti erina omusajja oli yabbanga emmotoka ku bantu Veruba wa estate wengereko mu maaso omusajja basibe luzira ye kooti yaabwe eyo babbanga emmotoka eno bagikuguza bagibbira emukono ne bakoma balaga nti ate gwe musobya nakutwala mu kooti akusa emyaka 10 gwe baguzizza okutuuka emikono mu motoka si yiyo kakati ekitegeeza Teddy Bugingo naye byonna n'obusamizi byonna nabimanyi ate kati Teddy yakoze gundi ekanisa eyiye ate kati alina Ssenyonga tegeeza kali Bugingo akyakwagana ne Teddy ekitegeeza bali bakwatagana era Bugingo amuga nti Teddy tokyogera nti ye ngamukuba ssente ate kati ono makula in fact bwenzi bwabwe ate nga ekiretera amaka ga Bugingo okukyankalana Nabbi Kakande Bugingo agamba amaka gange tegagenda bulungi nti ye jukira omukazi gwasuubiza okuwasa embaga nti ye Bayibuli egamba yamugamba nti Bayibuli egamba mu Ngero essula 17:20 tambula n'abantu abalina amagezi talidda n'amagezi Bayibuli egamba mu Ezekiel essula 12 Ezekiel 12 nti senguka misana nga bo nga balaba Bugingo n'asenguka ewuwe emisana agamba muyingize suuti zange mu motoka wamma yavaawo ewaka n'agenda amakulu baali misana era omwana agamba taata yajja misana Bugingo yali agenda okuwerera n'agamba Teddy kye batukola nti abaana babenga abajja batone school fees n'ekyange mbakube n'emiggo ng'ogenda ali ojja kuba okola ssente tujja tandika omulundi ogujja ku Tuesday weewaawo kubanga ebintu biwanvu naye mu byonna weyambuziza ku gundi ku Senfuma omusumba Senfuma yadde ku gundi ku yambuziza ku ndoza tunatandika ku Tuesday jja tugenda kutumira ku baganda baffe bano abawuliza Munu TV genda afamuza Munu TV ewanted tofa oli ku TV mutulaba Maguleti eno mu Kyondo mu Kidaama nawe nkutumiddeko nakulubwa nemisezi Sebunjo omukyalo oyo ankoze mu migwa amaanyi gwe mbadde ndwadde kama kumpera omukisa
gwe maama asinga mu bamaama bonna nkimanyi nti oli ku TV ompuliriza ekiwuka kyanfuuwa naye mukama anzijanjabye ne musawo mawejja ankoledde bulungi nyina kase ekiwuka batereereza bayinza okugamba siriimu si siriimu nabbubi yanfuuwa ngenzeko mu nnimiro nekinfuuwa nekindeta obutututu naye mukama anzaasidde so baganda baffe muwulize enjiri ya katonda y'amazima mutuwe sapooti omulimu gwegende mu maaso ase okukola essaawa nga 3 mu wiiki tubeera mu mirundi ng'esatu kyetusinga okwetaaga essaawa emu etumala buli luweereza naye tusobola okwongerayo olunaku olulala abantu bakana bategeera amazima kuzikirira so baganda baffe abewantete akaddeko kaweddeyo muganda wange mukama bawomukisa mwebale kubanga muli ku programu eno mulaba joyi nkutumiddeko omulundi ogunaddako mama joli ni ku dduuka awo naye nkutumiddeko katukoma